era nga amawulire gafulumizza nti mwai Museveni bagenda kwogerezeganya ne Dr. Besigye era mubakkiriziganyizza n'okukwakuliza. Kyetwagala okutegeeza bannayuganda agamawulire si matuufu. Ku lwa FDC ne ku lwa Dr. Besigye twagala obategeeza nti tetulina w'okukkiriziganya kwonna kwatuukiddwako wadde ku nsonga emu bweti okulaba nga okuteesaganya okwo kubaawo. Tuze nga tubategeeza nti okuteesaganya munnayuganda kwayinza okufunamu kwetaaga wabeerewo obukwakkulizo buna ng'onna mwemuli nti omukubiriziganya w'enteesaganya ezo alina okuba nga sayidi zombi tumukkiriziganyizzaako nga talina ludda oyinza okugamba talina kyekubira. Ne tugamba ekyokubiri ebigenda okuteesebwako kyoyinza okuyita agenda nga ffenna tukiteeseganyizaako tugamba zino z'ensonga enkulu ezeetaaga okuteesaako. Biteekebwa bitya mu nkola nga bayita garanta walina okubeerawo ako nti netumanya nti bamuyinza okwogera muteesa obulungi ekimu naye bivudde mu kuteeseganya ne bikoma ku mmeeza okuteeseganyizaako. So ebyo byetwagala bikolebweko naye buli kwe tugamba ensonga ezo avaawo adduse